Kafero Simon Peter. Kafero Simon Peter. And Kafero Thomas. And Kafero Thomas. Bana. So out of 25, tujemu bana. Abana bo mugenzi Kafero 25 bana be balabise 21 si babe mwana n'abasajja Nambole olukola l'abasajja lubeerewo lugere ku nsonga naffe ezituluma kuba ensonga abakyala bo balina balina ababalwanya n'abasajja tewalinaemberi abakyala omusajja yena bw'otunuulira kino kino ekiriwo kino tegeezanga buli omu wamusomesa naye omanyi nti oddeka nekyayina agaana buno obudde kati bw'otunula ekyakafeero ekiriwo era tubyesonyiwe bwesonyiwe tukole ebigenda mu maaso tobiremerako nnyo omusajja ali eyo baye n'abange nja batwala mu nkukuto ejja ggwawo ekigo kangende babakebere ojja kuggwawo ekigo tubaaniriza nnyo mwenna bannaffe abatulaba ensonga zeezo Gomba Agda Live eddoboozi ly'abaana b'e Gomba tutula wano ne tusaasaanira ensi yonna tusanyuka nnyo bannaffe abava mu nsi ez'ebulaaya n'ebuweere eyo nga batugoberera tusaasira nnyo bannaffe abajja kuno abava Dubai waliyo bemmanyi nga bakyabakwatidde wano olwa Ebola tubasaasidde nnyo banaye manyi wojja mu kyeyo ng'omanyi ogenda kuddayo ate n'obeera wano noisaamu ebbanga nga tewamanyira okukola byedde oluseke ne bakumalamu oyagala oddewoddewoko naye tubasaasidde nnyo bannaffe naye tubasabira waliyo n'abakwatirwa eri ate n'abakwatiddwa wano naye tumanyi kyonna kijja kuggwa tubaaniriza ensonga abaana 25 kulabiseeko abaana b'omuyimbi Paulo Kafero leero mbadde nzizeemu ne mpulira ku nnyimba za Kafero manyi ndimuwuliriza nnyo wa Paulo Kafero njagala nnyo ennyimba ezo ez'amakulu ye waitwe yanjudde tetunnaba kuyanjudde bale tubabuuzaako amanya n'eddoboozi nze Kazibwe Philip Radikono Kabejja nga ne musajja wa Kabaka mugambe Beka ova wali e Kakomo Mugombola y'empenja Gombola Ssaabasajja Kabaka abasaabaddwa emumyuka mpenja kale obadde ogambye ensonga y'omuyimbi Paul Kafero olunaku lwaleero 7 neewunyizza nnaku kibadde live ku TV kikoleddwa live kwegambo bwenkanya nze nno nyinza okwawukanako naawe naye simanyi lwaki ekintu kino kibadde nnyo kiweereddwa nnyo omuzinzi kuba famire nyingi mulimu enkaayana naye nze munnange ebintu by'abazungu bino tolaba nze ndijja wano olumu ne mbasomesa ku okwalula abaana twalinanga okwalula abaana kyakolebwanga okukakasa abaana wa gye bakola ki bava okukakasiza ddala n'ebintu by'abazungu bino naye ndowooza jeni kintu kyabagamba nti okukakasiza ddala kubanga waliwo omuvubuka gwendabye nga bagamba si mwana wa Kafero naye nga bannange kati twakuddayo ku lw'oluyimba olwagamba nga bakuteza olubobbo mbu bakuteza olubobbo ne kakumalayo ng'ajja omwana mu busaayi bwataganga bwatyo n'akulira mu bwebolereze owoza kano kange kafaanana eno ng'olaba kako waliwo abaana be tulabidde ddala ag'amazima abantu batazedde okusaba endala geni endala naye kati banaddamu muziikula buto bagenda kukola batya oba gundi ensonga zino bwe tuzigoberera okuva emabega zitulaga nti waliwo era omulundi ogwasooka ne babaako particles oba we bajja obutofaali obukebera abaana ba Kafero mbwera balabako abaana abatonotono era tebaawera abaana abo 20. nze nkubulire jjajjafire nze kyenneebuuza enkaayana zino ziri mu bintu bingi naye lwaki kino neebuuza lwaki eggwanga lyonna tetuganye ebbalamu yali mukwano gwa Kafero nga bwatulaga yali ne mu vidiyo ye ya Dipo Naziggala naye ndaba egundi eweereddwa ekintu kino omuzinzi ebbugumu eriweereddwa ekintu kino Misa Ssemakula papa alina no concert Maasawo yagamba nti teri alumirirwa nga teri kigenda ndaba okulumirirwa kususe mu nsonga eno balamu ne gurupu ye simanyi
simanyi ekiruubirirwa kiri mu nsonga eno kuba nze ndaba nsonga tubakebere banasibe eno abaana bonna boolaba nga bagamba nti ate sibwe ekiti so nze simanyi naye nze nsuubira nga nze endowooza yange yaleeya omuntu weno wansi kubanga bwe tuba kati tetujja kutuuka n'abaana ba mukulu balamu nabo bennyini kati akukeberwa Ediani engene eraliikiriza ku baana abasajja kati okuddamu okwogera ku kigambo batuleke tukuze abaana betulina bwe tubanga Mungu bwe yagera naye omugenzi ono ekyo kubanga ag'amazima ebintu kati omwana akuze azadde ne banne amanyi ndi wankima maama we yafa kati agenda mugamba nti ogendawo bwanaafa banaamuziikawo ate nga balaze wano nga balamu nga babifundikira agambye bano abaana abamu abatali oba abalabise nga abatali bakafeero babeere bagumu bagenda kukwatibwako bayambibweko era baleete n'endagamuntu bagende ku palish bafune PDM mane direct tawalina kuwoza ezo zigenda kujja naye omwana abadde ku kika emyaka 3 mugumu amanyi wano wenva kakati nennyina oluusi yagenda dde okuyiga embogo oba yafa kakati agenda wa abaana bagenda kubaziika ye yennyini agenda kuziikibwa wa mu nsonga eyo ebintu by'okutaganjula DNA bino ate oluusi nabyo bireeta mohamu oba bireeta obulumi ku baana 3 wakati nze ndowoozaamu abo abaana 24 abasigadde abasinga no babadde batunulira nnyo swazi naye swazi abaddeko swazi alabise naye baava nenagawa omuwala omu nenagawa kyakozeemu ate obulumi oba badde bwamuyitaayita mudda badde na busungu byombi kubanga olubadde omutunuza mu kamera nga yakamaliriza bwati okufuuka omwana w'akafeero buto n'agamba buli eyateeka omulambo gwe ku kijja ky'akafeero agukime n'agamba nammwe abali mu nnyumba y'ebukunja abadde beeyitako badde wakawala kabeera mu nnyumba y'ebukunja badde bakakwata nnyo ku mawulire akalina enviri za ttinti nga bakalaga nnyo konnasu banoonye gye badda naye kyemmanyi ndowooza Minisita Balamu anagoyinga step further okulaba family eno engeri gyesobola okukola ki okwegatta ebya PDM tetuganye naye alina okwongera okulaba family eno engeri gyesobola okutambulira awamu n'okusobola okweyongerayo kubanga byonna tumaliriza nga tulina kutereeza abantu betubeera nabo kituufu naye nga amawulire ago abasajja bangi bembadde njogerako nabo ne ku mikutu egy'enjawulo gabakubye wala babakubye kabadde bakambwe abagundi bagamba kitukubye wununu abazungulu kitukubye wununu abawununu kyeki naye nga g'amazima ensonga eno bw'ogitunulira bwoti ensonga eno etiisa nkambwe naye katusabe family eno ereme kuba ate kwongera kusatulukuka nnyo naye ngaekintu beekumeekume balabe abaana abatabadde ba mugenzi okusinziira ku DNA nga bwegambye waliyo bendabye abagambye ebyo byabwe ffe twemanyi tuli baana baki ate kati awo ndowooza olaba akanyambere gakatuuse naye nga nze ndowooza abasajja simanyi badde ndowooza abasajja ndowooza tujja kukolayo olukuŋŋaana lw'abasajja nambooli nga tusanamu olukuŋŋaana dyeni enge ntiisizza nnyo ngazi omuntu tusanamu olukuŋŋaana lw'abasajja ntulabe olukuŋŋaana lw'abasajja lwetandisa abasajja bangi abatandise okutya abasajja bagenda kuddayo eka batandika otunulira abaana ng'omwana olunaku lwaleero bagenda tandika otunulira abaana ekikijjama kuba kafeero bwenyini yagamba nti omwana bakuteza olubobbo kakati luli tubadde tumanyi nti omwana olufaanana akaana kange yaffire omwana oyo yafaanana fire abaana tubakuziza abaana tubaweeredde abaana bakuze kati tugenda tandika obatunuulira obulala weeno so ebintu bino tebigenda omanyi bajjajjaffe baalinanga amagezi ag'enjawulo nga ne bwakizuula nti omwana ono si waawange nga tekigenda mu lwatu n'aguma ne babeerawo n'abatambuliza wamu n'omwana n'atamanya kati edda ennyo n'agamba maama we olaba ensi eno omwana ono mu kiramu tajja kubaawo kati oli just awo n'amanya tajja kusika
naye nga bino abadde wamu ne banne n'omwana yennyini kitegedde naye kakati wetubanga tugenda kukola Kafeero nga yakigwako naye omukyalo ono alina kantu ke nalaba kuba alina akantu ke yagamba nti kuba ye yasembayo okubeera ennyo naye yagamba nze nali mmanyi Pawulo yalinamu obunafuuba bwe tetwagala nnyo kwogera biweebuula kuba omuganda agamba ageyo omufu yeeteesa akibula ne mu kufiirwa abantu tetuboogerako bubi alina kye yaleeta n'agamba omuntu ono nali mmanyi era yeewuunya nnyo nti bano baana ba Kafeero ye engeri gye yali amumanyi ye gye yabeerako naye obulungi n'agamba abaana bano bonna 35 kubanga yalina obuzibu obutonotono bwe yalina ku bulamu bwe kale ye ng'agamba kyali tekisoboka kati ate ndabye nga kyagala okukwataganamu ne DNA bwereese nabadde ndaba yali driver wa Kafeero kedda nti ogimanyi yagenda nemunoonya abantu abasereebu abayimbi bano balinga bimuli njuki ate oba kati kikyuseemu naye mbwedda gundi yagenda nayimba akayimba omugenzi Kasozi bakayita Namumpenje sikawulirangako Namumpenje yali gwala lyali eyo balikyotera Mulakaayi kakati balina show Kasozi ne banne nga bamanyi babanga ne group zaabwe batambula bakuba kyalo ku kyalo kakati wakuba mu mugundi mu oluyimba bwajja ku stage mulimu ekiwala kyekisinga okuba ki ekyalawo munda mu show naye nga kinyirira butya kikubye endulu kikoze kitya byonna Kasozi alaba yakikenga kati era agamba ne mukufuuwa kyajja nekimufuuwa ate mu ngeri ey'enjawulo era naye engeri gye yali ntanyigirwa mu nnoga era naye yayisaawo obubaka awo ne badde manji wa stage era olwaggwa kamusekana manji wa stage mangu awo bafunye akazigo omanyi show kati nga Bativale bwogiraba eri wabeerayo obulumu webabeera kuba bamanyi okukola kyo ennaku nnyingi nga we bagenda okusinziira kana ekyo yakolanga ng'akiteeka mu kazigo ng'ayingira eno show egenda mu maaso abalala bakola ki bayimba beeno sebukomaawo abantu bakitegera waliwo atanakitegera n'omuntu wange atanabakitegera nakyo kyogerere ddala nti kakati omuwala nga bw'omanyi nti okutabuka omutwe kuba mu bitundu ate n'embeera gy'aba yeesanzeemu olowooza kusanyuka biki kisitula kiri bwe yatuuka eri bali awo bagenda mu maaso agenda okulaba omuntu yeekyanga agweddala akibye era yavayo ku stage nakobawo eno kuki yavayo eri munda mukalungu nakobawo eno ku stage ng'olwengoyo gamba akyazirina balaba kujja kugwa mu bidongo akwata omuzindala bagamba mukubye Kasozi bye eggwalagandeetaka olugezigezi naye ng'embeera gy'alimu akulaga engeri gy'akoze eki engeri gyamuleseemu n'ekibadde kigenda mu maaso Kasozi agamba essimu yakubibwawo ennyini eri ewaka nga omanyi abantu baganguya owewede baawe eno kugambye ekibaddewo ate bongeramu n'essupu so point eyegamba nti bannabitone bino abantu babaagala nnyo akati abakazi tekyetagisa kadde kangi kumumatiza abantu babeegwanyiza olugwa ku kyalo lwe baleseeko ekivvulu omuwala atambuza emmere ku kyalo oba omuwala yenna yeekuutako n'alabika olw'eggulu nayigira ekivvulu nga tegeti ye yakukwata oyo muyimbi naye nze kyenkubiriza abasajja ndowooza okulamba kikulu bakuba ekiramba kino firifi olumu bakituulamu kirabikanga agenda abantu kwe kukitya buli okwata peni n'owandika nti ogamba nze gundi bwe mbanga nvudde mu nsi kamera tukolera okufa ate tekumanyirikika oli bwakwata peni bwati nga bagamba olinga agamba naye waliwo abantu boolaba noga nti omusajja akuze ayina abaana ayina ebintu bye byataddewo
singa kubanga mu kiraamo omusajja awandiika n'agamba bano be bakyala bange n'abawandiikamu, bano be baana bange n'abawandiikamu. Kuba gwe naawe oba olina kyeweekengera ng'omuntu. Nze ndowooza Pawulo singa yali yawandiika mpozi nga kyakola kinga bw'ogambye nga kyakyaŋŋanyizibwa, bukebera n'agamba bano be baana bange n'abateekamu, oba abagabidde omugabo oba tabagabidde naye ng'alaze nti bano be baki be baana. Naye ku mutima abawulira omuntu atalaamye bye bino ebizibu ebigenda okujja. N'olwekyo abasajja mbakobera omulanga bw'olaba kubanga ennaku zino okufa tekulina ye yagamba tekweruza ndago evuga era Kafeero yennyini tebakunajja kusamba omanye ate nalwogerako si yalukola ki si yaluleeta bannange kisaana n'ogamba nti kati ntadde ebyange mu buwandiike. Abaana tubazadde naye abaana bagenda sigala batya mu nsi gy'olaba ekanudde amaki era yagiyimbako Kafeero mwenki ensi gy'olaba ekanudde amaaso g'ogamba onoobeera otya yali musajja naye olowooza obaka bwe yateekamu oluyimba lwa mwannyinaze ogamba ye taluzimbira ye ate ndaba bibyo kuba biri ndaba mwanange sinze kitaawo kagamba yazimba oluyimba n'agamba nti bano abajjwa batusaza ne mu byabanja era buli afaazi kamukake akange kako kayadde maama olujuju waabwe ngenda kulimawa. Otegedde nti ebintu bino oluyimba olwo yaluyimba nga lutadde mu nsonga ya mwannyinaze naye mu kutunambira ebiri mu kutambula yali alabula bali abakyala abazaala ye yali akimanyi nti omusajja eyo amazima ntufu gali nti bave ku yogabaddina wagamba mwanange sinze kitaawo ate nga bwaka bwali butuufu bwa ddala mwanange omukyala we gye yagenda bwe ku muganga gye yagenda gye basinkana noono kale abasajja bano bafunanga obubaka endowooza engeri gye babukola so abayimbi abo bakadonkamu bapakeginga kuba kati era bw'olaba n'olukagga yina akayimba ke yakuba n'agamba nti mugambe muganda wandikebezza abaana wandibanga bolabirira si babo naye ate yennyini nekikola ki nene kimutuuka. Waliwo omwami yalinga kubukedde oyo babaga bamutemako n'amagulu bamuwulira oyo omwami bamutwalako omwana omuwala gundi musisi abeera yali w'emukono kati ndaba waliwo bano abantu famire eri ku TikTok ennyo yamuyambako ne bamuzimbira ennyumba olw'obulumi n'obulumi by the guy musisi oyo payini yali y'amaanyi yamuyitirako paka ne katawonanga kubanga asitula obulwadde bwonna. Kati abakyala tuyinza bakubiriza ki sensonga ate n'abakyala bagenda gamba basajja kizibu ky'abakazi ate kati engeri gy'olumiriza omusajja nomugaa mwana wo kuba koze y'abaamanyi kuba naye abasajja tusooke twesabireko n'oluli olukiiko lwogambirwa abasajja lubeeyo abasajja benyigeko kuba abasajja tulabirira abaana obwana okumale bagamba olubuto olwo lwennyininyini omwana azaalibwe gwe balirira omwana ne bagamba nti olubuto n'olabirira omwana ne bamuzaala n'obeera school fees naye omukazi ebyo nabikwese ku mutima nokalabirira akaana omanyi bonding ate obwana obwo obuzaalibwa nga bwebbali obuto bwobuzaalibwa nga bwebbali katuuka ewaka awo mu baana babatuufu abaana babo bana kazi obeeramu akaana kamu baana 25 ne kabazoga ne katunda buli kimu kati kyekiri Kafeero kye yayimba bwebolereze mu masayi byebibwatuka amawanga ne gasamaala yazadde mwono ti omwana yatema ekitaawe yakoze ekintu bade bamusanze ne mwannyina kumbe wa musayi mwebolereze kumbe musayi mwebolereze so kati baneenoweza okudda ku nnono kijja tuyamba Ssaabasajja bwe yadde asinkana abataka ekyo yagambye okudda by the way ejjo nalabiko Ssaabasajja Kabaka nga sategedde abadde mu lubiri lwawe lubiri Mengo ebbanga libadde ligenze nga Ssaabasajja basinkana abataka mulaba nga asinkanya abataka ne bakatikkiro baabwe byabadde essanyu jjereere babadde kusagambiza ate era n'okujjaguza Ssaabasajja Kabaka bwe yasiimye n'alabikako eby'Obuganda asinkanye abataka b'ebika abataka abakulu b'obusolya awamu ne bakatikkiro baabwe. Ensinkano eno yabeerangawo edda Ssaabasajja yasinkananga abataka b'enjawulo mu lubiri ebbanda ekika kyo gaffe ky'empeewo nga tulina ejjajjaffe kijje
twagendanga ne tukiika mu lubiri ng'ekika kikulembeddwa jjajja ne tugenda ne tufuna omukisa ogwo okubeera wali okumpi manyi ekitegeeza ogenda mu lubiri wa Ssaabasajja n'abasinkana ne boogeraganya naye nga bw'omanyi nti ebintu bikyuka bagamba enswa bw'ekyusa amaaso nga nawe okyusa envubo kabaka n'obuvunaanyizibwa na biki bigenze bikola ki bigenze byeyongera obungi n'embeera y'ensi nga bw'etambula ensi yedduka sipiidi nga kati olaba nti Ssaabasajja entegeka ezo oba oli awo zibadde tezikyagenda mu maaso nga bwe zaalinga naye olunaku lw'eggulo Ssaabasajja Kabaka yasiimye n'asinkana abataka abakulu b'e Busolya bonna nno basinga babaddewo era babadde basanyufu okumulabako n'okulabikako eri Obuganda okwogerako n'abamu nga essanyu lye balina lyamu okiwagonjera beeyongeddemu amaanyi kandi nga bafunye oga nti bajja kola naye ekikulu bwe bubaka bwe eri bannayuganda obubaka bwabadde butya Ssaabasajja mu bubaka bwe eri bannayuganda yayogedde ku kyokwebaza bajjajja bano okukuuma ebika byabwe bano bajjajja abakulu abatakana naye asanyukira nnyo abavubuka nomula abavubuka mmwe ife abavubuka okubanga mulaze ab'omulembe omutebi okukuuma obwagazi bwe muyina eri obwaki eri obwakabaka ate nga mwe temwaliwo ku mirembe giri egy'ababbote abutubeera waliwo bali abaaliwo mu mirembe giri egy'ababbote abaalabako ku Muteesa owokubiri naye ate abavubuka bano bakozi mweyita bajenizi bajenizi tuli balala jenizi ate mwagadde nnyo obwakabaka era ekyo kabaka yakisanyukidde nnyo n'agamba weewaawo ekirala ekyamukubye kugamba nti bannange kibbattaka wano nga kisuse abantu bagobwa ku mataka gaabwe abantu bayisibwa bubi emiranga agiraba Ssaabasajja Kabaka kiwa maaso moogi kuba abaalaba then yayogedde ne ku obutagoberera mateeka okugenda mu maaso era n'asaasira amateeka mu ngalo obutagoberera mateeka obutakwasa mateeka bulungi netusalawo tutyo bakwatibwe batwalibwe mu mbuga z'amateeka bawozesebwe naye abantu okuweebulwa yasaasidde nnyo abaaweebulwa bwe yasaasidde nnyo abaaweebulwa obwongo bwange ne bubakweebulaga eri omuntu omu basobola kuwanda Ssaabasajja bigambo mukama naye naffe wano tusaasira nnyo abantu abayisiddwa obubi lw'ensonga omanyi bw'oba ozizza omusango basobola okuyita embuga n'ogenda n'owoza naye ate omuntu omulumba waka mulumba mu kisenge nemusikambulayo ng'egundi tusaba abakulu abatutwala ensonga ezo zongere okukendeera naye nga Ssaabasajja Kabaka abadde amalidde ddala emyaka giweranga 15 olukuŋŋaananga luno bwe luterubeerawo naye nga badde basinkana mu nkiiko ebyenjawulo ogeza kati nga seruti yanywesa Kabaka empoomerezi Ssaabasajja byakola byonna tebiringa byaffe ti omwenge gwanywa baguyita mpoomerezi kasooka ddemu katusomese Ssaabasajja ekyokunywa kyanywa yempoomerezi kati seruti ya Lumuwa seruti n'obwo butandikira ku mulembe gwa Ssekabaka Ssemakookiro waliwo omusajja Kyasanku yeyali awa Kabaka ebyokunywa kati nga bw'omanyi Abaganda tuba tuyiyayiya buli kiseera Luza lumu yagenda eyo n'afuna ekintu kyopaapaali ekidumu bajenyezi bayinza obutakimanya naye kirimu ekituli ekikoola ky'epaapaali kiba kyakola bwekiti kana akakikwata bw'okatemako eno n'otemako n'eno ofuna ekintu ekirimu omuwulugwa wakati nekikola nga straw nekikola nga straw kati bwe yaddayo n'akigezesa n'alaba nga kikola kati Kyasanku agenda eri Ssekabaka Ssemakookiro amugamba mukama wange bulijjo nkukwalo yamuweranga ku ndeku n'anywa naye kati agamba leero nayiza omwenge osobola ogunywera muti yali aguyita oluti Ssaabasajja n'asooka agamba musajja gwe nedda naye ono n'agamba mukama wange kyekino gezaako olabe muna Kyasanku ng'awa Kabaka ng'anywa
Kabaka Ssemakokiro yasanyuka tacyanywera kuli bwati n'agamba bannaye ono Seruti n'agamba okuva olwaleero sigwani Sigwe Kyasanku gwe Seruti okuva olwo olwakati kali ke yaleeta Ssekabaka n'anywako olwake yaleeta n'anywesa okuva ku mulembe gwa Ssemakokiro Ssemakokiro yaliyo Ssekabaka Ssemakokiro wali ekisimbiri ewali amasiro ge ekisimbiri yes ono bamubbulawo era kakati saagala kusamwasamwa oba tekikkirizibwa naye bwe kiba kibadde ono abanga bula Mutebi owookubiri Muteesa owookubiri Kadola yaba Ssemakokiro owookubiri singa kiba kikoze eki kiba kibaddewo naye nga mu byonna bwatyo bwe twatandika so ab'ekibe balina omukisa ogwo okubeera n'obanga bebagabira Kabaka mu Buganda tulinamu ekika ky'ekibe mulinamu ekika ky'ekibe ngambi kapya obadde tokimanyi balina manya amanya nja kunoonya nja gakuwa naye nga balina ekika ky'ekibe balina ekika ky'ekibe sebo tuyina embwa tuyina ekkobe tuyina embwa empeewo engabi n'ekibe waliwo n'ekibe sebo guys ngetinze surprise badde sinako twali ate byaddala serious kakati munne n'abalala wali abadde tebamanyi nga kati awe bakola omulimu ogwo bwa Seruti okumuwa empomerezi kakati n'ebika ebirala nga abakongojja Kabaka ab'embogo naffe ab'empeewo nga bwe walaba nga Ssaabasajja azze okuloopa waliwo omukwano gwange ffe yatuloopayo namulako olumu ku gurupu okwo nga atuloopa agamba nti ab'ennyonyi ekyoto kyazikira tamanyi omanyi era mukulu Katwere yayogera n'agamba ab'ennyonyi ebukyayita tagendanga nayo omanyi bw'oba nga tomanyi kkiriza titumanyi Ssaabasajja omanyi andi nnyo ku mumwa Kyagulanyi Ssentamu yayimba oluyimba n'agamba kyabulabe okubanga omuntu w'obulabe yaba nga tamanyi ate nga tamanyi titamanyi yaba nga tamanyi ate nga tamanyi titamanyi so ekyoto tekizikirangako ekyoto Gombolola kiri mu Lubiri manya mu Masiro waliwo kiri mu Masiro e Kasubi naye nga bw'omanyi nti ekyo tekirina kuzikira okutuusa nga Ssaabasajja akisiza omukono kakati abo abasajja bakola omulimu ogwo era ne bwogenderwa kuba nti waliwo enkyukakyuka mu Masiro mu kuzimba ate bwe baba nga luli bakiteekangaawo mu bbanga kati ate bakizimbira shelter mwekiri so kati enkyukakyuka eyo weeri naye era nga ennono eri ey'obutazikira yo tevaawo waliwo naawo ng'oyingira mu Lubiri kuwankaaki w'Olumengo era nakyo weekiri nakyo tekizikira paka nakyo tekikola tekizikira kati simanyi Katwere oba yagenda wa n'atakisanga yagenda kudduka Misinde n'ayitawo awa teyeetegereza naye nga weekiri oba abadde alowooza nti kyakanga luyiira anti nawe totudde olowooza nti obeera eri n'okola ki n'olaba omuliro guyitiridde manda nekiba kyo kyasa kibanga kyaka kirimu kati yenoza yamanyira luli olwobina lw'okuttala ekakomo wali galwa kano nga kikiri kyekiri kikyo kitutubuka so afe ab'ennyonyi abaganda bange mwenna ne bannyinaze afe ab'ennyonyi omulimu gwe tukola ewa baffe mu Lubiri Emmengo tukola ku ekyo ekyoto kye bayita Gombolola era eggombolola ekyo ekyoto bw'okiyitako nga kizikidde manya nti Ssaabasajja Kabaka enjuba eba yeekise mu kire kiba kirina kukumwa mwate ab'empeewo omulimu gwammwe ki mu Lubiri ffe tukola obwa Kibaale nga bwe walaba Ssaabasajja Kabaka ennaku ezo nga yeesitudde n'agenda ewa Kibaale oli omusajja omukulu oli omukulu owe yenna akukuba okulaga abaana abalangira agenda n'abala kuba yayalula abalangira oyo Kibaale ate n'ekirala yawozesa Ssaabasajja naye alina amwozesa era ffe tulaba bano abantu abeefuula kyoŋŋambako otya
olaba Ssaabasajja Kabaka omulamba agambwako namuyita namugamba namulungamya era edda batugamba mbu yasobolanga n'okumutanza oba okumubonereza mu ngeri nga bwe yabakoze eki bw'aba asiimye Kibaale bw'abanga ne Ssaabasajja Kabaka agambwako naye gwe gwani ogamba nze baŋŋambako batya n'ofunye emitaafu n'otabuka osobola okugambwako awo omanyira nti ensi ejja etambula wano omuntu yekka atagambwako Katonda kuba ye yatutonda era bwe twogedde ku Katonda ennaku ezo ku social media awaliwo omusajja amanyiddwa ennyo ku nsonga za Buganda amanyi nnyo ebyafaayo kyekisooka amanyi nnyo ebyafaayo ate musajja agala nnyo ebyobuwangwa n'ennono ava Luweera awo bamuyita Muzeeyi Magala naye mwamukola bubi yateekawo lonki y'ekitabo kye temwalabika yateeka ekivuno ne kimwegezaamu kyamwegezaamu bwegezi oba kyamutwala era kyamutwala naye amulekera bulamu Muzeeyi Magala avaayo ayogera ku munnaddiini oba omusheeka omu bamuyita Sheikh Kiti Sheikh Kiti alinako ombozi yali anyumya n'agamba Ssaabasajja Kabaka wandisiramuse n'olema kufa nga toli musiraamu kubanga ojja onofa tosiramuse tojja kgenda muki mujjana nga tojja kgenda mujjana siramuka nga waliwo jjajjaawe yasira siramuka ojja kgenda mujjana Muzeeyi Magala avayo n'amugamba lwaki olagira Ssaabasajja waffe okusiramuka ffe tubalinako obuzibu ki lwaki muddira baffe mumuteeke mu bino ebibuziba era namulaba namugamba nti bw'otaakomye nange nja kuvayo nyambalire nabbi wammwe bw'amala okukikubawo wandabira era bamanye embeera y'Ekiyisiraamu nti omusiraamu bw'okoona ku nabbi waliwo n'amawanga agagwamu waliwo olupapula lw'amawulire mu Bufalansa lwakuba nabbi mu katundu muganda wange munoonyereze ku mutimbagano kyekyaliwo naye nze nina obuzibu Philip nina obuzibu n'abantu bakadde baffe bannaddiini abatava ku mutimbagano kubanga omutimbagano biseera gukusaba ekirala guba gukubanja Kabaka tibulaba Sheikh Kiti yagenda n'agamba yakolebwa nyinza okwogera obubi naye amaanyi ge gonna gali ku ki social media era n'emmotoka sagala kubanga alangira ne bagimulangidde yamugambye nze tolowooza nti Ssaabasajja waffe oba tolowooza nti Ssaabasajja avuga motoka nga gwe gye bakusondera understand nti bagimulangidde kati emutimbagano biseera guba gukubanja olero oyogera kino kuba bano olina obbalaga waliwo n'omusumba omu asibuka wano wammwe wano yagamba ati genda ku TikTok kakwatemu nze ndowooza enkola eyo gyemalira ebyo bivaamu kubanga buli sinaba bakubanja akapya kati Sheikh Kiti byamuzaalidde ate buli woogende omanyize nagamba abantu emabega luli Philip buli lwotandika okuyimba ng'owemula tosobola kumalako kasaba nga okuyimbako kuli kukuwemula kuba ogenda byogera kati ogenda kuba ogenda kwogera kyekipya biggwayo ate nga abantu bakubanja nti akalala kaliwa nga tetulaba kapya nze nebaza nnyo minisita Nakiwala Kingi yali minisita kati muwabuzi wa president yayamba nnyo omwana ono ye sweet kid fresh kid kuba fresh kid atuuka ekiseera naako kati gwe bwaleeta oluyimba kati gwe oyagala lwa kid njagala lwa kid kati ate ono omukulu yakola ki yayimba tola ne kati akavubuka akayimbanga ne Abdulmulas edda bakayitanga Ricardo omuto juzi nalabako ku YouTube ku TikTok nga alina account ngali mu kuyimba ali mu motoka amasapa alina makulu nengamba yona kati ffe tukutegeerera wali ku Ricardo omuto ffe tumanyi sweet kid kakati naawe bw'obanga weetadde ku mutimbagano ng'olina w'otambulira
enjiriyo embuulirayo mutonzi waffe yasalawo naye ali ku tikitoko kakati ogenda tuuka ekiseera kuba kati yandibadde asinga kutunuulira kulyowa myoyo simwogerako muzeeyi oyo naye buli wootandika okutunuulira zino ensonga kino kyogereko kuba onoonya following ne views kubanga bo bano abantu omanyi kafeera ono twamwogeddeko nga tutandika yagamba mwegendereze enduulu zisudde bangi abazibu yagamba nti enduulu zino zisudde bangi abazibu sima zisundamize mala zigiroopa kuba kati gwobeerawo naawe n'oyongera oyo ye sheeka waffe akyasi kubeera nalabyeko olaba noono omusumba lw'omushana social media yekuwanika ate yekuta kuba ye beekubonja kati lw'omushana lwali tandika okwogera ebirala ebitali byakuyeddemu abatalina kyabagamba kubanga nalabekera n'abasiraamu abamu era basheeka abamu ngaera banenya basheeke baabwe abamu nebabagamba muyitidde obeera ku social media kubanga edda n'omumuzikiti omwo bwe batuuka kukwogera ku nsonga ezimu ez'abasiraamu badyanga nakazindalo kana ketuba tuwulira ebweru ne bakajjako basobole okumatiza abasiraamu bano ne batudde nabo kati bo nga bakanyiga ne kavaako nannyonnyola abaisiraamu abatudde onaabagamba nti obusiraamu butugamba kino ne kino ne kino ko obusiraamu buzze bulina binnya ebibisomesa kuba era n'olumu nalako sheeka okwo social media yasomesa ze ekintu kyesaasiima yagamba nti bwoba muisiraamu nga ddala oli muisiraamu maama wo naafa nga si musiraamu ne bamutwala mu kkanisa omusabira gwe tulina kugendayo toyingira namu tumusabira gambye kyekyo omanyi naye nga maama w'omuntu omumanyi gwegamba mutomusabira obuzibu bwe tulina kwe bantu okwagala okugobererwa ate abamu bakifunamu naye nze kakasa ekyo kyofunamu kiba kyakaseera kagere katono so abalyoyi b'emyoyo bannaffe tubakubiriza tusigale nnyo kuliisa abantu tukozese omutimbagano naye nga tetukutandika kubuukira kino nakiri ojja kumaliriza nga bikwokyezza kati ngaseeka oyo kyamwokya kyamukutte nnyo olwekyo naffe nze magala nze nno simuyinaako buzibu yaganya okwetolaga yetajja kubeetondera tiimu magala ku byobuwangwa n'ennono yagambye nti kati bw'otuuka ate Ssaabasajja omussa mu nsonga zo ng'oli mukuwaayi Ssaabasajja taggwa ku byaffe ebirala byonna byogere Ssaabasajja Kabaka muleke nammwe ku Ssaabasajja mufungiza nga naye bafungiza ku nabbi nabo baleke basigale nga bagira naye Ssaabasajja bamugye mu mboozi zaabwe naye muzeeyi magala webale mulengera ntera omulengera omumulita gutuuza omusajja ayagala obwakabaka ate alina ebyafaayo era omusajja oyo beeka yamusobola omutuuzaamu naye nsi simusobola musajja wa mwaka ku mwaka era bannange tubadde tukyala ku bya muzeeyi magala golowooza kale tuvudde ku kyakuba nti bannaddiini bave bakendeze ku kya social media n'okwagala views kyandibadde kyampisa omuntu munnaddiini ng'oli muganda okutandika okuba kabaka no getwalanga ate ne bayibuli eyogera ku bwakabaka tibuva wa Katonda neŋŋamba musengamu ekitiibwa kabaka ndikusomere bayibuli egamba nti musengamu kabaka bayibuli egambye musengamu ekitiibwa kabaka ate kati gwogamba ki gwoba ogamba ki tolina kyoŋŋamba kati munnaddiini twandirowoozezza nti kabaka yali kyemadendeta nange nti munnaddiini yalibadde teyeetaaga kwogera ku kabaka
yali badde asomesa ensomesa yonna endala kubanga kati okuleeta ku kabaka ng'oyogera ku kabaka oba wa ggwanga ki oba wa ggwanga ki ojja kugamba nti abaganda balina akatijjo naye ne bw'anaaba wa ggwanga ki gwe gy'osibuka yonna ewalala kabaka takola ki ulira baseka baluwa nga bwe yawandiikibwa Petero esooka Petero ekisooka oba Peter First Peter essula ey'okubiri olunyolo lw'e16 essula ey'okubiri 16 essula ya 2:17 mussengamu ekitiibwa abantu bonna mwagalenga abooluganda mutyenga Katonda mussengamu ekitiibwa kabaka damutabe yagamba mussengamu ekitiibwa abantu bonna mwagalenga abooluganda mutyenga Katonda mussengamu ekitiibwa kabaka kati gupayo tano nokaka kabaka nakyo ngamba kirala ekitabo ekitukuvu yandigambye Katonda amwogeddeko manyi tugamba nti ate Katonda Katonda oliddayo mwali mu sentensi eno okitegeera naye agamba mussengamu ekitiibwa osangamu abantu ekitiibwa ne Katonda ne Katonda wo kabaka mussengamu ekitiibwa tya Katonda kabaka mussengamu ekitiibwa kyova olaba bannaddiini bano abasinga obungi nze waliwo abasumba bennenyumiririzaamu wano mu ggwanga nga musumba Serwadda musumba Kayanja ebintu ebikwatagana ku bwobwa wa kabaka banguwa ku kabaka waabwe naye osanga omuntu eyo ng'ali eyo yeegize emitaafu yeefumbye emitaafu mu kyenyi ali awo n'eri gye tumanyi n'emirembe giri ne Buyudaaya yonna waliyo bakabaka baayo era Katonda yabatonda era ne wano mu Buganda twali tubaddeko ne kabaka n'asiramuka so kati teweetaaga kukire kyekiri kyozzenga otunyonnyola wano ng'otugamba nti tetujja kutunuulira nnyo kabaka mbw alina kugoberera kino ne kino kabaka asobola okutondawo entambuza ye bw'asiima n'asiima nagakasira gwe tale tojjaga nti ate gwe omuwa amagezi nedda ekyo amagezi ago ndowooza owewammwe yalina okugoogerako sekaakirekere ddala ababulira abantu abalala bangi abeetaaga okwegatta ku Buisiraamu Ssaabasajja amuleke kale nno bannaffe bannaddiini mwenna tutuuse okubebaza obuweereza bwammwe era tubusiimira ddala senga si mutimbagano guno bwebuzemu tusomesa-somesaako osanga bamutwanditwa kuba omutimbagano kati wetufunira nnyo okubuulira omuntu kwabeera obiseera ebisinga obungi naye temutunuuli okwogera ebituufu wabula si kukyamuukiriza tubikozese okwogera omutimbagano omuntu mubuulire ekituufu bw'onoosiramuka kino kyekirungi kyogenda okufuna bw'olokoka kino kyekirungi kyofuna tolumba tokyamuukiriza awo egundi awo ebwesega awo ati waliwo abavubuka benda abali babiri omulokole omusiraamu bakolawo akatuuti kaabwe babeera mu kubiisa nnyo naamugamba ebizibu ebiri mu ddiini erino naamunyonnyola ebiri eno abo beetwale waliwo byebagenda basomesa abantu okubalaga nti abusiraamu olaba nabbi ate olaba gundi so abantu bunze muyita mu bintu bingi nnyo okwekuuma naye tubasaba ensonga erimu nga kabaka w'abantu bagireke mugiveeko abasajja bakambwe nnyo kabaka waabwe omusajja wuyo yagenze kuddira kusigwa otolamba lugenda kukwata nsi yonna muliro gwati gundi Omumerika Trump ati yasookera ku gundi kutta oli yalinga kabaka waabwe yabakuliranga bamuyita ayatola bano namuziika abasiraamu ate tebamuziikanga balinda obukakambuzo ke bubeewo bagala bamala okutegeka aziikibwe muki kati obusiraamu babuvaako engeri gye bugobererwamu ebizibu toyinza kumanya ngeri tunaabuuzaayo awo seeka omu n'atunnyonnyola kale akalowoozo ekalangala balonze bannange tubadde twirabidde byekalangala balonze nakimuli omugenzi naye nze nali ndowooza bali mukama tagaba byonna singa muwala wa Nakimuli yali aweza emyaka 18 nkukakasa naye yandibadde na myaka 18 ennaku 2 yali ayingira palamenti
gwe balitaddewo mu buli ngeri era abantu bandimuwadde naye kati baleeta muganda we ate nga bw'omanya eby'obululu ennaku zino nga birimu abakulu abakyetaaga kuba si bakulu kukula bukuzi wabula okukyetaaga kwagala butaagala nalibo Kasolo agumbye eri ataddeyo amakanda balozi Senninde bonna bagumbye eri nemanya wano baagalawo ate babaagala naye we bataagala ale bebaleka nebagaba katubaleke sirabanga koze bataagala bebaleka kuba ndabira ddala nga n'omukulu bamusitulira ddala naye baba nga baga nti wano twetaagawo oba batya baba bateeka okifuna so Susan wate Nakimuli Ereni tumulabako amusiwudde n'agendera kuba singa wakiri muganda we bamusigadde nga yagize abantu bandisigadde balabirako naye nze njagala kukubiriza abantu abeerijja ennyo mu byokulonda ebyokulonda byawano obigendamu omanyi nze saagala bano bakaba baluvannyuma nalabye gendamu ng'omanyi omukulu Ssennyonyi yalinnya ebidyeri bibiri nga benna babikomya okubanga tewali wano mazima na bwenkanya nkola yakulaba nti kyetwagala kyekikola kyebasongako kyekibeera twali wano ng'omulodi bamugize twali wano naye bagambye bamutwale mu ddwaliro era tusuubira nti esawa yonna agenda kuba atwalibwa mu ddwaliro naye omulodi nga yatidde nnyo sikutya lwaki bayita ekkomera waliwo akasajja kamwaka akasisa bakayita sanya munzonyi okayita akasajja sanya ono gwe basibako yagamba gundi nga takyawanika mikono ng'ayingira mu kkooti yagamba omanye ekkomera gwe nagamba abantu baliyo bagudde eddalu negwe ekkomera abantu baliyo bagudde eddalu omuntu akwagala kikusuula eddalu kulowooza bintu byebyolese nga tebikyatambula nti amanyi waliwo yali aŋŋamba ogere nga abasajja abakulu nga tubikka abasajja kinsinga obbaluma mukazi nga mukyalawo omukutte n'omuntu n'amaziga kyekisinga obbaluma onakimbulira tuvuddeko mukazi wo n'omusanga n'omusajja tandi abakazi bagenda ne batuwulirako nti gundi bba wange akwana kali akawala sigala awo ekirowooza kiri buli wekijja obulumi buyiika ku mutima akati mukyalawo omulese ebintu byobirese bifa oli mu kkomera obubize mukyala wange ali ate ekkomera lifuga nze kyakunyumiza nabagamba luli ne bansekera oli tunyumizaako embeera y'ekkomera tutuuka saawa 4 bagamba bannange amawulire tulabe ku mawulire negamba mukama saamanya nti ziweze n'ennya ziyinza okuba zaalina 2 manye obudde bw'ekkomera tebutambula buyagala tebutegeeka nategeerekeka olaba kamawulire bagamba nti tulabe ku mawulire ngayo kale manyi ni muntu w'amawulire ngamba wakiri byonna biganye kandabeko kuki ku mawulire era navaayo jjukira muba bangi mu kasenge waliwo akadirisa katono nnyo bwe kati naye weddamu mulaba muleke naffe tulabe ku mawulire nange neŋŋamba olaba batulwanirira bali baveewo naffe tulabeko nvaayo ŋŋenda wali kuki ku katuli ndabe sabaku amawulire ke kagundi okubeerako mu kadirisa olabe ebifo agesigika agolewakirikandabeko kwago ndabe bifa mu ggwanga okufuna mukisa ogulingizako mu ddirisa wabweru ge mawulire ago ate ekyo tuba twefaako kirevu n'okigira naye omusajja waliwo abadde bamusekerera mulaba omusajja eddakigemu n'ekirevu kigize bye bayite ekkomera
akavirika musajja badde asala akavirika osala akalevuko ogenda eri bakusala ng'abasala egundi bamanya nga nkoko ekirevu walabye nga kyonna kidize nalabye omulodi neŋŋamba mulodi ng'atidde nnyo omulodi tate mulodi mulwanyi naawe muveeku musajja mulwanyi naye musajja obulamu bwe tebuli bulungi bambi kubanga ensonga z'empuli ennyo omugongo spine oba ate era byonna byabufuzi bye byamuleetera ebyo naye kati omusabire omulodi aveeyo omusajja muwulize nnyo erina mulondo nze mumanyi muzzukulu wa mugeme oyo kati musabire tulabe baaganye omuwa beyiro naye tukkiriza tidebyewe engeri gy'anaasobola okuvuunuka ebyo byonna byalimu era byayitamu abasajja baabasiba si batiitizi kubanga Besigye bozako ensonga nti agenda kufa n'okulya kakyalya bo bali bamalirivu ng'omusimbu agwa mu muliro anti bwatuuka tasibaali bamalirivu ng'omusimbu agwa mu muliro kubanga aba amaliride agamba kino kyengenda okukola ki kyengenda okukola era negulwaki ensimbu eyagala nnyo omuliro bannange tewali omuligenja mudirekiti nekyoba olaba mbagamba omuntu oyo abantu bano betusinga okugoberera abasinga obwogi ku mitimba bano tebali wano abeereyo bweru n'ayogera ebigambo n'afuna n'akatambala neyisaako mu maaso ng'oli wano naawe olaba naawe okola akalayivuko gwe musajja gwe ng'otaama olw'okuba ofunye ebbugumu okuva kwoli eriigo bajja kukunyiga temweyigulira kubala abatali wano so tumanye nti abasajja betuli nabo bakambwe osobola okukwatagana laba engeri gy'oyitawo bakwejjalekawo famire yo n'obwana bwo ate ensi esirale ng'etambula abo nno betulabako abamu abalabikako mu kkooti banenemu amannya gaabwe n'okugobera bali ensi emubanja naye waliwo gwe nakunkunye edda si kutya abamanja nga tuli batiitiizi wakati waliwo mukwano waliwo akavuka akavanga iwaffe eggomba empanga bakayitanga nyakali akatono akawambo akazanyanga komedi kaberangako nnyo kuffe keyitanga nisimanya omwana w'abatamiivu ababiri nga kazanya komedi waliyo agidateni sajja kavuka kaliwo kazanya ne komedi kagana kakwata ekifaananyi kya pulezidenti Museveni ne kakitwala ku kijja ne kasima ekinya kagamba okuziika Kyagulanyi yaba afuga abawaganga bawaga yoyo laikisi gwe omulundi gwe ogwasooka n'ofuna views ezenkani dda bukyakola vidiyo zonna ye vidiyo yasooka okutrendinga bwe bamukaba ne kati tetuddangamu kumanya kikyaliko bamatako ku mawulire g'eni TV nga babalese mu kkooti okumusalira omusango nga bajjamuko paka ne kati tetumanyi kikyaliko so bannaffe tetubuguumirira nga tukola ebintu bino olw'okwagala okufuna views ziyinza okweziikira n'ogwayo yinza okutwala kati ate yo tebamubanja alaba gwonomujjukira tomujjukira simujjuke bamuyitanga bannange kavuka kazanyanga nnyo komedi kakambala ettayi emyufu n'essaati ntono eno nnene ettayi ekoona eno wansi naye kakakozesa erinnya bakubiriza abantu bannaye omutimbagano guno gulema ate kutwaza wali kale nno bye tugayizaamu nti abaana b'omugenzi Kafeero 25 bana be balabise 21 si babe lukwano lw'abasajja Namboole olukwano lw'abasajja lubeerewo lugere ku nsonga naffe ezituluma kuba ensonga abakyala bo balina ababalwanya naye omusajja tewali omusajja yena bw'otunuulira kino kino ekiriwo kino tebeezanga buli omu wamusomesa naye omanyi nti oddeka nekyayinaagana buno obudde kati bw'otunula ekyakafeero ekiriwo era tubyesonyiwe bwesonyi tukole ebigenda mu maaso tobiremerako nnyo omusajja ali eyo baye n'abange nja batwala mu nkukuto ejja ggwawo ekigo ojjaku
kangende babakebere ojja kugwawo ekigwo. So byebyo Muzeeyi Magala aganya okwetondera bannaddiini Muzeeyi Magala oli timu Muzeeyi Magala so n'omuloodi embeera mwali ffe tulabanga eyatidde nzadda siri mukolo yatidde mulwadde musajja mulwanyi nnyo nze lukwagoyo mugoberedde mulwanyi ate tatya Ssaabasajja emyaka 15 nga tasisinkana abataka mu butongole gye yabasoma abaddewo n'obubaka bwe bwankizo nnyo era oba tonnabufuna munoonyerezeeko olabe kiki Ssaabasajja kyeyabadde bw'abadde kufa abavubuka okwebaza abavubuka okulimirirawo abavubuka baagala nnyo kabaka waabwe bakubana ababeeramu olinako bw'otumira njagala okwebaza abalabi ba Agda Live mwenna Kawanga mukulu naddala Agda Investment Club bana twegattiddwako nalebosazi nakutuuseeko namwebalebasanyufu kati tumanyi nti kati gundi naye bona walaze toli mutego kiraga nti gurupu zotambuliramu Agda etukutte bulungi era etutunze bulungi era kyova olaba nti gwe guli omukundi gw'osinziddeko nnyo omulamwa nti mukozese nnyo omutimbagano obulungi kuba kati emyaka gye tutambudde 14 kiraza abantu nti waliwo ekintu ekikolaki ekyomuzinze byaliyoko byakuvuma kuwemula kukolaki senga basobola kukutunuulira so namwe mwebala abakulembedde ekyagida Investment Club tubakakasa guno omwaka abantu batanze okufuna ssente tobeerayo ng'olina obwetaavu nogano oli memba jangu otuukirire mukulu Kayonga Ivan oba sewava oba nze tube nga tukuwase tusobole okwekulaakulanya abatumiddeko omukulu Beka n'abagamba abaddala bali mu Agda Investment Club timwebale nnyo Robina Nakabugo Tina abo bonna bali mu Agda Investment Club omukyala Magi Bata nange Investment Club nkyayiga aba investor abalala genda njagala kubaleeta nnyo nalebo Kizita Ivan oyo nalebo Kizita Ivan Sebo gye tuli njagala kuyiggayo mukama wange gye tuli Agda Investment Club dota wange dota gira kitojja mu Agda Investment Club dota wange nina dota wange oyo nabaddeko naye nansuubiza awe kachiri ku pako manyi we wali edduuka lye eritunda ebyamasimu mpozi tewandika koze nedda tewandika koze bannange anku Dota nina nange nkutumidde dota wa anko dota kyewakola omwana omwanguzi w'ente yali mumativu entande yalimu ekikono dota yali amanyi ebintu yabiddangamu naye nga waliyo oba walinga wasiikiri dota boba sente ezo ddala zaalimu omukono omulala dota leta tuzizzeeyo sijja kukkiriza sente ezo kubanga dota waziryabu teriza kubanga zaalimu omwana yali amanyi ebintu owulidde badala abantu bano batuzannya wambala yagamba entande si yaddala naye nga mwenna tubebaza nnyo kubeerako nga bulijjo Salongo Semata naye tumutumidde Salongo Semata tumutumiddeko nga bulijjo nsigadde nze Kazibe Philipu n'omusajja wa Kabaka Mugambe Beka Ssaabasajja Kabaka awangaale sebe entande eyo first subscribe, like now. Thank you for subscribe for this channel. We love you guys. Bye bye.